News Report in depth. New video today from Israel's military claims to show... You tell us your side of the story. Hamas has underground tunnels and basements, but they sure know how Pal to torture. FM News and You World. Behind every statement, there is a bigger story. Get the bigger and real story. This is Pal FM. Equality omuntu wa bulijjo. Mukulembeze eggwanga ettibwa lya Israel Ssaabaminisita King Bibi Benjamin Netanyahu bw'atazzeemu n'ajjukiza eggwanga eryitibwa erya Amerika obukulembeze bwa President Donald Trump n'abagamba nti amazima gali nti abasajja bayitibwa aba Iran bakyogera lunwe baagala kututta nze naawe abadde ali mu ggwanga ettibwa erya Amerika n'addamu n'akiggumiza n'agamba nti eggwanga eryitibwa erya Iran tebakivangako kye baayogera kyekyo. Iran nti alina enteekateeka okutta omukulembeze eggwanga erya Amerika Donald Trump kossa n'omukulembeze wa Israel yennyini gwe bayita King Bibi Benjamin Netanyahu. N'olwekyo nti eggwanga ettibwa erya Israel ne Amerika balina kukwatira wamu okulaba nga bakumya ebikolwa bye byayise by'ekitujju eby'eggwanga lya Iran. Ajjukiza Donald Trump n'amugamba nti sebo tuli tageti y'abasajja bayitibwa aba Irani. Bwetu ebintu bwe tunaabiriisa empiso abasajja bakyogera dda baagala kututta era nga bakiriko. Aba Iran baagala kutta nti Donald Trump n'okutta Netanyahu bw'atyo bw'ategeezezza. Kakati abadde munda mu ggwanga eritibwa erya Amerika Netanyahu naye bw'oba ojjukira olutalo nga lugenda mu maaso, Iran bwe yayongera okukasuka emizinga egya ballistic munda mu ggwanga eritibwa erya Israel okumala ennaku 12. Netanyahu yennyini yagenda maaso n'okukola speech endala aba ayogerako n'abamawulire mu kifo ekimu ku ebyo byali bikubiddwa n'ategeeza nti olutalo lwe baali tebalwana lwabwe bokka, nti baali balwanirako n'Omumerika. N'ategeeza nti enfo za Amerika eziwerako zibadde nga zikubwa. Iran yawagira ebibinja ebyenjawulo n'abiwona ebyokulwanyisa ne bitagetinga bases za Amerika. N'olwekyo Amerika olutalo lwe tulwana lwammwe. Kakati abataputa ensonga baagamba nti Netanyahu mu ngeri eri indirect yali agenda maaso nakulabika nti oba oliawo ayita Amerika eyingire mu lutalo balwane bonna. Yabategeeza nti olutalo lwe tulwana lwammwe, n'olwekyo mwebereremu, bwe tuwangula muba muwangudde. Beesezi zammwe zijja kubeera beesi singa Iran tumumalako obusobozi obuwagira ebibinja ebyenjawulo, tumugaana okukola ebyokulwanyisa bikusa amaanyi aga nuclear, oba oliawo n'okusanyiraza enteekateeka z'okukola emizinga egy'omutawaana. Nti yali agezaako kuyita Amerika mu ngeri eri indirect nti mujje mu nnyambe. Kati azzeemu n'akyogera n'agamba baagala n'okututta. Netanyahu alabika nga musajja mugezi. Musajja mugezi agambye Trump baagala okututta. Era ng'alinga mugamba tukolere wamu akasajja tukakube. Akasajja kalina enteekateeka ez'okututta nze naawe ate bakyogera buli lunaku. Kati bw'onaddaawo asaba obuyambi mu ngeri eri indirect. Musajja mugezi tayagala nnyo okulaga nti oba anafuye ne bw'aba anafuye, asaba indirect. Bw'atyo bw'ategeezezza. Kakati ekirala, Netanyahu ono nga tukyali ku nsonga eyo yennyini, waliwo omu ku bawabuzi ba Supreme Leader w'eggwanga erya Iran avudde n'ategeeza nti akaseera kano Iran kye yalaze ku mawanga gano abiri, Amerika n'eggwanga eryitibwa erya Israel, omukulembeze wa Amerika takyasobola kugenda ku maka ge ag'oku mazzi Mar-a-Lago Estate kubanga akimanyi nti drone ya Iran esobola bulungi okujja n'eyita mu mazzi n'emubwatula. Bamuyita Muhammad Javad Larijani, omu ku ba advisor abawabuzi ba Supreme Leader, ategeezezza kye twabalazeeko mwategedde nti tuli basajja. Era Donald Trump takyasobola nagenda Florida ku mazzi ayote kasana, agenda takyasobola okugenda okukola nti ali mu musenyu ayota kasana sunbathing, agenda takyasobola kubanga akimanyi bulungi nti a micro drone might target him. Amugambye takyasobola bakitegedde, era Trump takyasobola nakwota kasana.
kubanga bakitegedde nti Iran tuli basajja tusobola okusindika drone nemusanga wayotera akasana ng'ateyise mu mazzi nemukuba nemumaliriza. Iran could assassinate sunbathing Trump at Mar-a-Lago. Tusobola okumusanga ng'ayota akasana, tulina obusobozi ne tumusanga ng'ayota akasana ku mazzi e Florida ne tumumaliriza. Iran ina obusobozi buno situmanyi. Tetumanyi obanga Iran eyina obusobozi buno. Jukira nti abasajja ba Iran amawulire gategeeza gye buvuddeko ne gagamba nti Iran ekyalina obusungu okuva mu mwaka gwa 2020 kasookedde nga General Qasem Soleimani yattibwa ku mulembe gwa Trump ate nga Trump ye yalagira bayina. Jukira nti bakimanyi nti Amerika yakirimu era bagamba nti baliwulira eggwanga. Ekisooka abasajja bano aba Iran tebasonyiwa ate balungi mu revenge ne bwe bubeera ddi kasitoba nga wabanyiiza ne bwe bubeera ddi basobola okukula revenge era bagamba nti revenge ya Qasem Soleimani erijja mu ngeri yonna. Kakati jukira nti bwe bagamba nti basobola okukozesa drone ng'egenda kuyita mu mazzi, aba Iran ekibuuzo kiri nti balina obusobozi bayise drone mu mazzi egende eyite mu zi Pacific egende paka mu Amerika mu mazzi. Kati jukira nti mu drone technology babadde balaze nti bali wala nnyo era drone technology wa Iran ayambye nnyo eggwanga lya Russia wakati mu lutalo. Kakati tubadde tetubamanyi nnyo mu kuzimba zibayita zi UUV unmanned underwater drones UUVs, tubadde tubamanyi ku UAV ze ziyita waggulu. Kakati UUV ze ziyita mu mazzi tebamanyiddwa nnyo kuzimba zi UUV. Ne bagambye nti oyo tusobola omukima e Florida, tusobola omukima nga twagadde, tusobola okumukima e Florida. Simanya yeyambudde ekibuto kiri wabweru nti ayota kasana tumumaliriza. Abayirani beewaga tumumaliriza oyo, tusobola okumumaliriza. Osaga n'ebigambo beera nga bwegenda maaso n'okeka nti etambula bwenataddeko Pal FM ekkula eri omuntu wa bulijjo bwe bityo bwe bigenda maaso n'okuleka nti bitambula. Kakati Amerika wonaanyize n'ateeka natti ku mukyala gwe nabagambye olunaku olwajjo, omukyala gwe bayita Francesca Albanese. Amerika emutaddeko natti emugambye toddamu kutwemwolerako, toddamu okutwemwolerako, bamutaddeko natti. Omukungu ow'ekibiina eky'amawanga amagatte naddala avunaanyizibwa ku nsonga z'ekitundu eky'e Palestine bamuyita Francesca Albanese, omukyala atabwekebera. Yavuddeyo olunaku olwajjo nabikubuulidde wano ne nkugamba nti yatabukidde amawanga agakkiriza ennyonyi ya Netanyahu neeyitayo ng'agenda mu Amerika ate nga amawanga gano bamemba ab'omukago abamemba abakooti ey'ensi yonna ICC era ng'endagaano y'e Roma bagiteekako omukono. Francesca Albanese yabatabukidde nabaga nti mwenze mutya okukkiriza omusajja nga kooti emwetaaga, tumwetaaga bamutwale mu kooti bamuwozesa emisango gy'abakalintalo n'ayita mu bwengula bwammwe nga musirise bwe muti. Albanese Francesca mukyala tabwekebera. Kakati yabagambye nti erisajja lyetaaga kukwata, obadde mukwate enyonyi muziwanire mu bbanga mugiteeke wansi mu mukwate mu kooti y'ensi yonna. Mukungu wa kibiina kya mawanga amagatte oyo aliko sanctions rather aliko ebiwandiiko byakuntumye Arant Walest ateekeddwa okukwatibwa naye ennyonyi ye yiteeta mu mawanga gammwe ne mutamukwata ng'agenda mu Amerika. Yatabuseemu olunaku olwajjo ye mukungu w'ekibiina ekyamawanga amagatte naddala ku nsonga z'eggwanga etibwera Palestine baazimukwasa azirondoola. Kati ayagala Donald Trump ono bamukwate bamutwale mu kooti y'ensi yonna, yatabukidde mawanga. Kati ampuliriza bugenze okukya olunaku olwaleero Amerika emugambye tookiddamu bamutaddeko natti. This is funny. Bamutaddeko natti omukyalo ono gwe bayita Francesca Albanese. Abamerika balangiridde natti minisita ow'ensonga ez'ebulw'eggwanga mu Amerika bamuyita Marco Rubio alangiridde natti ku mukyalo ono gwe bayita Francesca Albanese olw'okuba nti ayagala Netanyahu bamutwale mu kooti y'ensi yonna. Amerika emaze omuteekako natti. Toddamu okulinnya mu Amerika, tokola kino na kino. Lwaki weemulira ku Baisirayiri?
abaana ba Katonda bwe tokimanyi nti Katonda w'Abayisirayiri teyeebaka newankubadde yeebaseemuko jjojozi ne bakuba Isirayiri okwagala ogimalawo toddamu okwemulira ku Isirayiri Katonda waabwe teyeebaka zifata zisejiru nga zayiseewo teyeebaka ebibuga ng'omwana yabikonkonye Misayiro yabaddewa kale katudde eri Marco Rubio ye Secretary of State omukyalo ono bamaze okumuteekako natti yagambye yayogedde ekigambo kimu lwaki mwakkiriza Netanyahu okuyitawo kakati bw'abadde obukosi Amerika ebadde ino tubulira ensonga nti akoze ekyomukyala ensonga gyawadde Marco Rubio agambye waging a campaign of political and economic warfare against the US and Israel okwata ku Misiri oba okutte kuffe bagambye nti waging a campaign of political and economic warfare yatuguddeko olutalo lwa byabufuzi lwa byanfuna ng'alugula ku Amerika n'eggwanga lya Isirayiri tunyiize tumutaddeko nati totumanyira Amerika tobagambako leka bakole fujjo Omuyisirayiri kakole fujjo kakube eGaza kakube wa karumbe Iran Omuyisirayiri tasobya ku Amerika Omuyisirayiri takola ki Omuyisirayiri tasobya Amerika ekigumizza mu sanctions zino zetadde ku mukyala Francesca bamugambye Omuyisirayiri tasobya toddamu okumwemolerako ezo simanya mu ICC mutwaleyo balala si Bayisirayiri si Netanyahu simutumanyira nsinzi Amerika yagamba nga bakwate Gaddafi bamutwaleyo bakwate Bashir bamutwaleyo bakwate gundi bamutwale Netanyahu bamwetaaga Amerika agambye okumutwalayo amutaddeko natti kino bakiyita batya kakati Albanese mbagambye nti mukyala tabwekebera abamawuli bamugambye nti owayi bakutaddeko natti ogenda kukola otya Amerika obamanyi bagenda kuteekako natti bagenda kukunyiga kubanga olemedde ku Israel nti Netanyahu bamutwale mu kooti y'ensi yonna Albanese agambye azzeemu bw'atyo omukyalo ono mugumu agambye no comment on mafia style intimidation techniques nze siddamu bamafia abo bamafia n'obukodyo bwabo bw'okukangakanga sibaddamu ndi busy I am busy reminding member states of their obligations to stop and punish genocide. Ndi busy nzijukiza amawanga gonna ba member ba ICC omulimu gwennyina nzijukiza amawanga gonna nga ba member ba ICC please mulina obligation to stop and punish genocide. Abantu abenyigira mu kitta abantu balina okuvunaanibwa. Ba mafia style esimanyezo mafia style intimidation ebitwala badda tonkanga bamuyita mukyala Francesca Albanese agamba nti emisango egikuleddwa Isirayiri mu kitundu ky'oluwannano lw'e Gaza giyina okubanga givunaanibwa eyo genocide. Netanyahu ayina okukwatibwa akizeemu ayina okukwatibwa bamafia bantizatisane sitidde omukyala azizeemu n'agamba nti ayina okukwatibwa. Amerika enyize nemuteekako natti mbagambye nti natti kizibamutaddeko natti zibamutaddeko bamulanga okwagala okugula nti olutalo luli political ate luli economic nature ku ggwanga lyabwe n'eggwanga lya Isirayiri. Naye mu statement gye yakoze tiyayogedde ku Amerika, yayogedde ku mawanga malala kubanga Amerika si memba wa kooti yansi yonna yadde nga akaka abantu batwalibweyo ng'oggyeko Abayisirayiri n'Abamerika naye si memba wa kooti yansi yonna. Era statement y'omukyalo ono yabadde tegamba nti Amerika mu mukwate yabadde nenya amawanga gye yayise nga gamemba ga nsi yonna yadde Amerika gamemba ga kooti y'ensi yonna kati yadde Amerika tebamwogeddeko bakigassiwa mbaga nti oyo atuguddeko olutalo gwe Albanese Francesca otuguddeko olutalo tukutaddeko natti twogeddamu n'olinya mu Amerika tamuddamu okulagana n'akakyala ako yeya Amerika yammwe bebo ba super power bebo nnyini kale mwebanya okuleka nti mutaddeko Pale FM ekwera omuntu wa bulijjo byebyo ebiri munda mu bisenge by'amakulira ag'entalo muna Habomoth washi ddagala ery'amannyo
amannya gaguba agalimu ebituli bw'ossaayo ekinyogoga oba ekyokya gasannyalala bw'osenya ebintu bivaamu olusaayisa yogeza ku ludda lumu oba ng'owunya akamwa sensa muna herbal mouthwash eddagala ettuufu mu kujjanjaba endwadde ez'amannyo eza buli kika ne bagamba nti weegendereze abaffere tebakuguza ekipaapa eky'eddagala kakasa nti bakuguzizza muna herbal mouthwash eddagala ettuufu muno nakakasibwa ekitongole kya NDA era mu pharmacy ne drug shops zonna okwetula eggwanga ojja kuba omusesenkanayo bulungi nnyo gwalumwa omutwe bagamba nti weekwate chocomil amagulu gakuluma omusujja mugongo obanga ofuna omuliro mu mubiri nga weebasa ekirobo bulumi mu nnyingo kwata eddagala etibwa chocomil ligenda kwongera amaanyi mu baserikale ab'omubiri olwo nno balwanyise endwadde ezikuluma n'ezo eziyinza okukosa obulamu bwe chocomil ono yakakasibwa ba National Drug Authority amwetaze mugenda mu pharmacy ne drug shops zonna okwetoloola nate eggwanga. Ate nga nkujjukiza gwayagala ettaka ery'okugula okuzimbako oba okukolerako bizinensi yo wamu n'awakoye obupangisa aba Century Property Real Estate Uganda abategesi b'ebibuga by'abanfuna mpola bakuyita okwefunira ettaka ku bbeeyi ey'omuntu wa bulijjo balina puloti ennungi okutandikako emitwalo 50 okweyongerayo ku nguudo zonna ezifuluma n'okuyingira ekibuga Kampala okugeza Masaka Road, Hoima Road, Gaza Road, Mukono, Kayunga Road ne Bombo Road. Okulambula kwa bwereere ate nga kwa buli lunaku era n'ekibanja mpola akkirizibwa okumanya ebisingawo kuba ku noti 5 49 46 78 oba okube ku noti 7 90 48 87 04 wajja kuba ati munange bufuna bulungi bannaffe abo aba Century Properties. Kakati okkiriza ne tukuumaawo mu ssaawa ey'okubiri munda mu bisingi by'amakuliro ag'entalo tuvuddeyo kakati ate katujje munda mu bisingi by'amakuliro aga Politics Uganda 2026. Weefunire Kabode Super smartphone empya onyumirwe GB 16 ez'obwereere. Tandika ng'osasulako emitwalo 4 n'ekitundu zokka olwo balansi omusasule mpola mpola nga buli lunaku osasula sente ezitasukka mu siringi 10,000. Osobola n'okusalawo okusasula wiiki oba omwezi. Nyiga *165 *5 *2 okusobola okwefunira Kabode Super empya. Kabode Super empya, style mpya, vibe mpya. Nga tuli fenna vibes zaffe teziyimirizika. Enkola n'obukwakulizo bigobererwa MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission okumanya ebisingawo kuba ku 032 Munnayuganda otawanyizibwa endwadde z'otategeera. Ffe aba Jedrin Service Center tukuletedde ekyuma kye twandiyise CT scan oba MRI. Wandiyagadde kumanya amagumba gafaanana gatya, emisuwa gyange gino giri gitya. Tuli wano e Namungona ku petrol station gye tuyita Tosha. Tukubireko ku 0-778-11-74 oba 0-754 emikaaga 3-327. MTN Voice Bundles ziri bei dondolo okukubira n'emikutu kyonna mu Uganda. Funa eddakiika 25 ku nusu lukumi zokka. Okuzigula nyiga *1 olonde daily bundle oba kozesa My MTN app oyogere ku bei dondolo ne MTN kubanga bwe twogerera awamu tewali kitulema. MTN enkola n'obukwakulizo bigobererwa MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission. Amanya gange nze Babye Sauda ndi muyizi ku Apple Skills Institute. Amanja gange nze Sekidde Musa ndi muyizi ku Apple Skills nguguse mu kukwata film wamu n'okugiteekateeka. Amanya gange nze Magezi Tasnim ndi muyizi ku Apple Skills nkuguse mu kukwata video. Amanya gange nze Nakaunde Shamim ndi muyizi ku Apple Skills nkola journalism and mass communication. Apple Skills Institute ly'ettendekero erisinga okubangula bannamawulire. Tulina diploma ne certificate mu journalism and mass communication, video production and filmmaking, graphics designing ne courses endala nyingi. Tulina studio ez'omulembe eza radio ne TV. Tukwaniriza kyangu wewandiise leero essimu 0754 225 0754 225. Apple Skills Institute.
Lydia eyakava China wiiki 2 emali yetuuse oli mu kutikkula yo wange gwe tonnatikkula kampuni gye nasooka okukozesa emali yagireeta oluvannyuma lw'emyezi 6 oba gwani ekkolera toddamu kubonaabona kampuni ya Ship with Us ebimalanga bulijjo. Ship with Us bazza kutwanguyiza mu by'obusuubuzi batambuza byamaguzi okuva e China okutuuka e Mombasa mu nnaku 17 zokka ate okubijja e Mombasa okutuuka e Kampala mu nnaku 3. Oyagala kuleeta container namba oba oyagala kugatta ne banno kye bayita groupage byonna babikola. Osobola okuweereza ne ssente eri ba suppliers e China ng'oyita mu ba Ship with Us nga kino bakikolera ku bwereere bakuyambako n'okufunira ba supplier abatuufu okuva e China wamu n'okulambuza obutale mu China ate nga bakola ne clearing and forwarding. Basangibwa ku Master Plaza level 2 room number